bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bassebo ne bannyabo, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo. Nsaba onzikirize ntwale omukisa guno okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda oyo abadde naffe okuva lwe twatandika omwaka guno. Bw'otunuulira omuwendo gw'abantu be twatandika nabo omwaka guno 2024, abameka basobodde okutuuka mu kiseera kino kye tulimu olwaleero, olabira ddala nga ggwe nange Mukama atuwadde buwi mukisa. Kisobokera ddala okubanga w'oli olwaleero si wewo wennyini wandyagadde okubeera, naye ate era singa weetegereza we wali ng'omwaka gutandika si bw'oli olwaleero. Olwekyo kiba kikulu nnyo okutunuulira obugabirizi bwa Katonda okusinga okunyweza amaaso go ku ebyo Katonda by'atakoze. Kimanyi ekiseera kiyinza okuba nga kibadde kizibu, osanga okusoomoza okutali kumu kuyinza okuba nga kuli mu byanfuna, ate nga singa onaaba weetegereza kyongera okulaga awamu n'okututegeeza nti eggwanga teri atakimanyi kirabwa n'ayonka nti ekonome eri wansi. Naye ate twebaza Katonda nti ne wakati mu ebyo omukono gwe gubaddewo ku lwaffe. Olwekyo ssebo naawe nnyabo anaba nsaba twongere okugoberera ebigambo bino. Njagala okutambula naawe okumala wiiki eno nnamba. Tugenda kuba twetegereza obubaka obutuzza obujja. Wabadde tewanabeerawo kiseera mu byafaayo gwe nange bwe twali twetaaze amawulire agayinza okutuzzaamu amaanyi ng'ekiseera mwe tuli olwaleero. Wakati mu kiseera ng'ebigenda mu maaso tetubitegeera, wakati mu kiseera nga embeera y'ensi eyongera okunyigiriza abantu, wakati mu kiseera ng'ebirwadde ebizibu n'emitawaana eby'enjawulo byeyongera, weetaaga okuwulira obubaka obutuzaamu amaanyi, obutuzaamu essuubi, obwongera okutuzimba mu by'omwoyo awamu n'okutusitula mu kusemberera Katonda. Mubuulizi w'enjiri ya Kristo T.W. Matiya Maganda Mwanga nga mpereddwa omukisa okulemberamu okusinza kuno okumala wiiki nnamba eno ey'okudda obujja. Njagala kusaba ekisookera ddala obeerewo, weekuumire ku mukutu guno okulaba nga tusobola okutambula ffenna. Ekyokubiri, nsaba ofune engeri yonna eyinza okuleeta omuntu mukwano gwo neibawo, teekako amawulire gano abalina na TV, tusobole okulaba nga abantu basobola okugoberera ebigambo bino awamu n'okubitegeera. Twetaaga okudda obujja. Era tugenda kuba tutambulira wansi w'omutwe omunene ogugamba nti evangelism is for everyone. Oba okubuulira enjiri kwa buli muntu yenna. Buli muntu yenna akwatibwako bwe kituuka ku kigambo kino enjiri. Njagala nnyo enjiri kubanga y'ensonga yokka emu lwaki nze naawe tuyinza okuba nga tukyali balamu. Emirundi mingi kiba kikulu nnyo okukitegeera ensonga lwaki wooli. Katonda lwaki ayinza okuleka omuntu afaanana nga ggwe, afaanana nga nze, n'atulekawo nga tukyalina omukka ogw'obulamu n'okutuusa ekiseera ekifaananako bwe kiti. Emabega wa buli kimu ekibeerawo mu bulamu bwaffe mu kyo munda mubeeramu ensonga nga teyabwa Katonda lwaki tuteekwa okubeerawo. Newankubadde nga Katonda tajja kutunnyonnyola buli kimu ekitubeerako, naye kiba kikulu nnyo okutegeera nti ne wakati mu ebyo byonna bye tutategeera mubeeramu ensonga ate nga za bwa Katonda. Ekkanisa Seventh Day Adventist Church erina mission ey'okutegeeza, ey'okubuulira amawulire amalungi okwetooloola ensi yonna. Y'ensonga enkulu yokka lwaki mu nsi muno weetuli.
era njagala kusaba osobole okuneegattako tulabe lwaki enjiri ennaku zino efuuse enzibu. Omugaso gw'enjiri kye ki? Yo bwe twogera ku kigambo enjiri, kiki ekikugira mu birowoozo? Lwaki abantu abamu balaba ng'enjiri efuuse ng'omuziziko mu bulamu bwabwe? Lwaki abantu abamu baga nti abakulembeze batukakaatikako enjiri n'ebirala twagala kulaba ddala abakulembeze be batusibako enjiri oba enjiri responsibility yaffe gye tuteekwa okukola? Nsaba twewombeke tusabe olw'ekyokuyiga. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna otuwadde omukisa. Nsaba oyogere naffe n'ekyeno ey'olwaleero okuyita mu kigambo kyo ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe bwe kisabye. Amiina. Eri omulabi waffe njagala okutegeeza nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church erina mission ey'okugenda okubuulira enjiri mu nsi zonna. Bwe tumala okubuulira enjiri be tubuulidde tubateekateeka oba tubafuula abayigirizwa. Bwe tumala okubafuula abayigirizwa ne tubateekateeka okubeera abatuuze ab'obwakabaka obw'omu ggulu. Nsaba ogende nange mu kitabo kya Amos essuula ey'omunaana ngenda kusoma olunyiriri olw'11 awamu n'olw'12. Bayibuli egamba bw'eti: laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama Katonda, lwe ndiweereza enjala mu nsi eteri njala ya mmere newankubadde ennyonta ey'amazzi, naye enjala ey'okuwulira ekigambo kya Katonda. Awo balibulubuuta okuva ebuvanjuba okutuuka ku nnyanja endala, balibuuta okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja endala, n'okuva obukiiko obwa kkono okutuuka ebuvanjuba. Balidduka na mbiro eruyi n'eruyi okunoonya ekigambo kya Mukama, so tebalikiraba. Bassebo ne bannyabo, njagala kwogera ku kigambo kino ekiyitibwa evangelism. Era luno lwe lunyiriri lwe tugenda okutambula nalwo, theme text gye tugenda okutambula nalwo. Olunyiriri luno lwongera okutulaga omuwandiisi w'ekitabo kino ekiyitibwa Amos agezaako okwogera nti ekiseera kijja. Bassebo ne bannyabo, Katonda lwalisindika enjala, naye nga ku mulundi guno si ya mmere, ku mulundi guno si ya bikomando, ku mulundi guno si ya nnyonta ya kunywa mazzi na birala, enjala ey'okuwulira ekigambo kya Katonda. Ate nga njagala kutegeeza tewaliwo kiseera kirala kyonna okuggyako ekiseera kino mwe tuli, kubanga enjala buli wamu weeri ey'okuwulira ekigambo kya Katonda. Nagambye nti omutwe gw'ekyokuyiga bwe tugenda okutambula nagwo gugamba nti evangelism is for everyone. Bassebo ne bannyabo, bwe twogera ku kigambo enjiri, abantu bakemebwa okulowooza nti enjiri y'abantu abatonotono mu kanisa. Abavubuka balowooza nti enjiri y'abo abasukulumye mu myaka. Abalala ne balowooza nti enjiri eri outdated, kati enjiri eteekwa okuba nga yaba theologian, enjiri eteekwa okuba nga y'abakadde ba kanisa, enjiri eteekwa kuba nga y'abakulembeze, enjiri eteekwa kuba nga y'abo banaddiini n'ebirala. Naye njagala okulimbulula olwaleero ssebo naawe nnyaba ndaba nti enjiri ya buli muntu yenna. Bwe kituuka ku njiri, bassebo ne bannyabo, ffenna kitugatta abakkiriza mu Kristo. Enjiri ky'ekintu ekitasosola. Abavubuka nga bwe beetaaga okubuulira enjiri, n'abakyala bwe beetaaga okubuulira enjiri, abaami nga bwe beetaaga okubuulira enjiri, bassebo ne bannyabo, n'abakyala bwe beetaaga okubuulira enjiri, abasoma nga bwe beetaaga okubuulira enjiri, abataasoma bwe beetaaga okubuulira enjiri. Bassebo ne bannyabo, abazungu nga bwe beetaaga okubuulira enjiri, n'abaddugavu bwe twetaaga okubuulira enjiri. Enjiri kintu buli muntu yenna nga kimukwatako. Omuwandiisi ayitibwa D. Elton Truebrad yannyonnyola n'agamba nti evangelism is not a professional job for a few trained men, but it is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Enjiri, bassebo ne bannyabo, si bukugu obw'abantu abamu abatonotono.
naye it is our responsibility, it is everyone's responsibility oyo aclaiming okubeera mu famire ya Katonda. Tewaliwo ngeri ndala yonna gy'oyinza kugamba nti ate enjiri nze tenkwatako bw'obanga okimanyi nti enjiri oli mu kanisa eya Seventh Day oba oli mu Kristaayo akkiririza mu Katonda, then enjiri ya buli muntu yenna era naawe kukwatako. Nagambye nti omusajja ayitibwa Lois bw'atyo bwe yannyonnyola n'agamba nti the church exists for nothing else but to draw men into Christ. Yengeri yokka yensonga lwaki mu kanisa weetuli waliwo abantu abamu oluusi abalowooza nti mu kanisa tuli bakristaayo aba Seventh Day oba olw'okuba oba olwaki, but we exist for only one reason: evangelism. Basebo ne bannyabo tuteekwa okubeera n'ensonga entuufu lwaki mu kanisa weetuli. Mu kanisa weetuli si kukula, si kufuna baami. Manyi waliwo abantu abakkiriza Katonda n'ensonga enkyamu. Abamu ne balowooza nti olw'okubanga nzikiriza Katonda nsaba mponye ekizibu kino n'ebirala. Bw'oyingira ekkanisa oteekwa okukitegeera nti olina responsibility emu yakubuulira njiri. Kati ogenda kwetegereza enjiri gye njogerako efaanana etya era bwe naaba nginnyonnyola osobole okugyetegereza, kubanga Martin Luther yannyonnyola n'agamba nti it is the duty of every Christian to be Christ to his neighbor. Buvunaanyizibwa bwa buli mukristaayo okubeera Kristo eri muliraanwa we. Ngezaako okwagala okuleeta ku ngeri y'okunnyonnyola ekigambo kino evangelism nga bwe ngenda okukinnyonnyola. Abagalo basebo ne bannyabo abandaba, njagala kubategeeza nti omuwandiisi w'ebigambo bino agezaako okutunnyonnyola. Abantu ab'enjawulo bazze boogera ku kigambo kino ekiyitibwa evangelism. Omuwandiisi omu yannyonnyola n'agamba nti singa tubadde tulina endowooza y'emu ne Kristo gye yalina, then evangelism tegubeera muziziko, kubanga olaba bulabi nga kikola kitya nga kyennyonnyola bwennyonnyozi kyokka kijja nationale. Njagala kunnyonnyola ekigambo ekiyitibwa evangelism. Abantu bangi bavuddeyo ne bannyonnyola ekigambo ekiyitibwa evangelism, era bangi ku bo ne bagamba ekigambo kino ekiyitibwa evangelism kiva mu lulimi Luyonaani, evangelion, amawulire amalungi oba obubaka. Kakati mu kontekisiti eno ey'okubuulira enjiri weetaaga okutegeera nti mulimu ekintu eky'okutwala amawulire amalungi eri abantu abalala. Oli kyeyava agamba nti evangelism is simply a beggar telling any other beggar where to find bread. Enjiri erimu ekirungo ekyokusitula obubaka obulungi okubutwala eri abantu abalala abatanaba kubutegeera. Nayagala nnyo omusajja ayitibwa Bishop Dr. William Omungereza mu kiseera kya Sematalo owookubiri, engeri gye yannyonnyolamu ekigambo kino evangelism n'amakulu gaakyo. Yannyonnyola n'agamba nti evangelism is the presenting of Christ in the power of the Holy Spirit, that men and women shall come to put their faith in God through him, to accept him as their Savior and serve him as their King in fellowship of his church. Omusajja ono bwe yali annyonnyola yagamba nti enjiri kwe kukiikirira oba kwe kubikkula oba kwe kurevealinga oba kwe kupresentinga Kristo, naye nga kikolebwa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kino kiqualifying ebintu byonna basebo ne bannyabo omukristaayo byakola okuba evangelism singa biba bikoleddwa mu ngeri ey'okubikkula Kristo eri ensi. Ekintu kyonna kyenkola basebo ne bannyabo, evangelism tekitegeeza public evangelism kyokka, public meetings kyokka. Evangelism kitegeeza omuntu
enneeyisa gye yeeyisaamu ng'abikkula Kristo eri ensi. Ekintu kyonna kyenkola, obanga nyambala, obanga ndya, obanga nseka, obanga ntambula, obanga nkola ekintu ekirala kyonna, buli kintu kyenkola kyonna n'ekiruubirirwa ekyokupresentinga Kristo eri ensi eyebeera njiri. Kati kino kitegeeza ki? Enjiri we ŋŋamba nti ya buli muntu yenna, kino kyentegeeza nti naawe ng'omuntu ovunaanyizibwa engeri gye nkolaganamu ne bantu bannange wali, engeri gye tubeeramu ku ssomero eyo ku kampasi, engeri gye tweyisaamu ng'abavubuka, ekintu kyonna kyenkola in the man of presenting Christ to the world, it qualifies to be evangelism. Evangelism tesobola kubeera effective okutuusa ng'ekoleddwa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Olwaleero tulina abantu abagamba nti enjiri enkambwe, enjiri ezibuwala, enjiri etutawaanya. Naye lwaki etutawaanya? Kubanga abantu balowooza nti basobola okukozesa ensimbi, basobola okukozesa sitatasi zaabwe, basobola okukozesa ebintu ebirala ne basobola okubikkula Kristo eri ensi. Kristo asobola kubikkulwa eri ensi na kintu kimu kyokka, maanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Abaagalwa bassebo ne bannyabo, kino kye mbadde ŋŋamba nti omuntu yenna kye yeetaaga, qualification yokka equalifyingisa omuntu okuba ng'asobola okubuulira enjiri, ekirungo oba ingredient gye weetaaga maanyi g'Omwoyo Omutukuvu, kubanga ago ge gatuyamba okubikkula Kristo eri ensi. Olwaleero evangelism etulema olw'okubanga tujja ne tuteekateeka ebintu eby'enjawulo ne tubissaawo, naye nga mu by'omunda abamu twagala kuwolesa bukugu, tubiteekamu obufilosofa, tubiteekamu amaanyi, tubiteekamu sitatasi zaffe, tuziteekamu ebitabo, ne tuteekamu ebitiibwa, naye ebyo si evangelism. Lwaki evangelism egaana olwaleero? Kubanga waliwo ekirungo kye twerabidde nti twetaaga Mwoyo Omutukuvu y'ayinza okutuyamba okubikkula Kristo eri ensi. Abaagalwa bassebo ne bannyabo, njagala okunnyonnyola awamu n'okutegeeza nti buli muntu yenna akwalifayinga okukola evangelism, kubanga kye kigendererwa kyaffe lwaki we tuli n'olwaleero. Omukyalo ono Rebecca Pippet yannyonnyola n'agamba nti if you live by the same values and priorities Jesus had, you will find evangelism happening naturally. It becomes a lifestyle and not a project. Bassebo ne bannyabo, evangelism is a lifestyle. Buli muntu ekintu kyakola njiri. Enjiri tugitta nga tulowooza nti enjiri kintu ekibeerawo awo, ne tugamba kaka tugenda mu njiri, tweteeketeeke ekiseera ky'enjiri kituuse, tugenda mu effort weeks 2 abantu gye bayita enjiri. But evangelism is a lifestyle. Evangelism neeyisa ebeera naffe buli mu kimu kyonna. Omukristaayo buli w'abeera abeera ali mu evangelism. Omukristaayo buli kigambo ky'ayogera kibeera evangelism. Buli kintu kyonna tosobola kwawukanya bulamu bwaffe ku kigambo ekiyitibwa evangelism. Olwekyo njagala kubajjayo okubategeeza nti evangelism tebeerawo kiseera kimu mu mwezi gumu tubadde mu homecoming, nti kakati tubadde mu kiseera kya njiri, kati enjiri yaweddeko. Bassebo ne bannyabo, enjiri terina kiseera kyekoma. Obulamu obw'omukristaayo yo njiri yo nga bwo, obulamu bwaffe enjiri. Yagamba nti it is a lifestyle. Olwekyo weetaaga okukimanya awamu n'okukitegeera nti enjiri ffe abagizibuwaza, naye yo nga yo si nzibu. Musajja omu yannyonnyola, abaamubuuza ekibuuzo ne bamugamba naye okikola otya okubanga oli effective mu kubuulira enjiri? N'ayogera ekigambo n'agamba nti kubanga mbulira samoni emu buli sabbiiti, bamemba bange 4 ne babuulira okuyita mu wiiki. Enjiri tugisse bassebo ne bannyabo mu ngeri gye tweyisaamu eri bantu bannaffe. Enjiri tugisse mu ngeri gye twogeramu eri abantu abalala.
abavubuka bangi enjiri tugisse olw'engeri gye tweyisaamu, olw'ebikolwa byaffe. Ebikolwa byaffe tebyogera kye tubuulira. Enjiri tulina engeri gye tugikutte ffe bennyini ne tugyeyonoonera, ne tugizibuwaza, ne tugifuula enzibu. Naye enjiri tebeerangako nzibu, kubanga ekirungo ekikulu mu njiri kulaga Kristo eri ensi, tewali kirala kyonna. Kakati gwe bw'ogamba nti enjiri nzibu, obanga agamba nti Kristo muzibu. Bw'ogamba nti enjiri nzibu, obanga agamba nti teweetaaga abantu kubalaga Kristo, naye nga ate y'ensonga lwaki weetuli ng'Abakristaayo. Bassebo ne bannyabo, omuwandiisi w'ebigambo bino yagambye mu kitabo kya Amos essuula ey'omunaana olunyiriri lwe twasomye olw'11 nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama Katonda lwe ndiweereza enjala mu nsi etali ya mmere. Bassebo ne bannyabo, waliwo enjala. Abantu beetaaga okuwulira ekigambo kya Katonda, naye naffe tusirise. Abantu batudde bagamba tetulina ssente za njiri. Manyi oluusi tutuuka ekiseera abantu ne balowooza nti enjiri twetaaga kuba na ssente okugikola, naye omuwandiisi ono bwe yabadde annyonnyola yagambye nti kye twetaaga kwe kubeera n'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, kubanga ge gatuyamba okuteeka enjiri eri ensi. Waliwo enjala eruma abantu kati ey'ekigambo kya Katonda. Abantu beetaaga okuwulira amawulire amalungi, naye gwe nange tuli mu ebyo mbu tetulina ssente, simanyi ze saasoma nnyo, simanyi sibitegeera. Naye y'omuwandiisi agamba nti neetaaga okuba n'Omwoyo Omutukuvu nsobole okusitula Kristo mutwale eri ensi. Enjala y'ekigambo kya Katonda weeri. Enjala y'ekigambo kya Katonda mu gavumenti weeri. Abantu beetaaga okuwulira ekigambo kya Katonda. Enjala y'ekigambo kya Katonda mu batukulembera mweri. Bassebo ne bannyabo, kye kiseera abali ku mwanjo okulaba nga tusobola okuvaayo tuyimuke mu maanyi tukyuse ebikolwa byaffe, kubanga bye bibuulira enjiri n'okusinga samoni ze tubuulira. Omuntu yenna singa tunaaba nga ebikolwa byaffe biraga Kristo eri ensi, twandibadde tetwetaaga na bintu birala bingi. Ensimbi ze tuteekamu nga tuteekamu evangelism ne zitabeera effective, singa tufokasinga ffe ne tulaba Abakristaayo kulaba tusooke tubeere enjiri esomwa, tugende okutuuka okukola public evangelism yonna nga ffe bennyini tuli bubaka obusomwa. Naye kyewuunyisa nti olwaleero buli muntu akola nga bw'ayagala. Ne tutuuka ekiseera ne banga kati ekiseera gye tutuuseemu kya njiri, buli omu aleete ssente tugende mu njiri, naye nga nakugambye nti evangelism is a lifestyle. Omuwandiisi agamba nti ekiseera kijja enjala lw'erijja, ate nga tewali ngeri ndala yonna enjala weeri. Enjala y'ekigambo kya Katonda mu maka go mweri, mu baneiba bo mwebali, mu kika mwova mwebali, mu famire gy'ova weeri, naye n'amalwawo etya. Enjala eyo esobola kuvaawo nga gwe nange tuyimuse ne tukola ekitusuubirwamu okulaba nga tusobola okuteeka Kristo eri ensi. Nsaba Mukama atuwe omukisa. Tujja kutandikira wano omulundi omulala okulaba nga tweyongera okwetegereza n'okutemaatema ekigambo kino evangelism. Ankusabe weewombeeke, tusabe nga tusobola ate okweteekateeka mu ngeri eno. Katusabe. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, weebale kutujjukiza wamu n'okututegeeza nti buli omu yenna avunaanyizibwa okwetaba mu mulimu guno ogw'enjiri. Abasumba abakadde nga bwe beetaaga okubeera mu mulimu guno, ne bakyaki memba na buli ssekinoomu yenna akkiriza mu Kristo bwe yeetaaga okugubeeramu. Nsaba Mukama oyongere okutuyigiriza ekisa kyo n'okwagala kwe kitubeere, ate Katonda waffe otujjukize nga bulijjo obuvunaanyizibwa bwaffe n'okubukola kuba Kristo Yesu Mukama waffe bwe kisabye. Amiina.
ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu eyo eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.